Ochalaba okwanjula n'embaga. Kati kye tugenda okukola naye mukulu Aisha bagenze ne bambipa nanzijukiza akazannyo k'abayimbi katya bamuyita batya radika mala kalala kale kye tugenda okukola tulina gotto waliwo ring mukulu tewali kati kye tewali tugenda okukola basembere ku keeki 10, 10 9, 9 7, 6, 5, 4, 3, 2, When I was a little girl, my grandma told me. naye abakuku nabo bali basembeze kumpi mukulu bandi kumpi nga musungu kale mukwase kale mwana mulenzi bakwasa akazindalo teri ayigiriza nkoko kwetakulira oyogere ebigambo byonna ng'obigamba mukyala wo bakwatira akazindalo bestman kwatira akazindalo ku mukono ogwo makinga sure nti alabika bulungi n'asaba omukono gwennyini ogwalagirwa n'omuwala n'aguwaayo waayo omukono ogwo gwennyini guno gwennyini ogwo guno left right aba left naye delta byonna bigattera omuba ali mukyala kale yogere Bismillah. Omukwano Aisha. Yes. Nkwambaza empete. Omukono gwo tebikka omulungi. Nkwambaza empete eno. Ogitunulengako olubeerera. Obeerenga otambula ne Mustafa ku mukono gwo. Ogwa baraka. Omukisa. Nsaba empete ekufuukire ekimuli gy'oli mulamu ekwakire nga weebiraba weeyaka akalulu kaluwa bane twongera akalulu muwanike ensi n'ensi muwanike omukono ogwo gw'otadde mukwateko mukyala agenda kwambaza genda kwambaza no 我们今生有缘在路上， naye bayimbi bayimbe nyimba 只要我 tuyagamba ki 彼此永不忘。 omukyala naye agenda kwambaza mukwatira akazindaalo alaikum salamutullah mwami wange Haji Mustafa bambi gwagenda otwala emakka nkwambaza empete eno mulimu linnya lya Aisha lyendabamu ndina buli budde ng'ondowoozaako that I love you forever bambi Mustafa alalala makojja gasuula bakyala baagala keya teri kirala bino mbusente keya kumubeererawo tokola nobeera n'omukuuma Mustafa otegera bakyala kye baagala keya na sente naye Mustafa oli musajja muziraamu naye tosomye na bisimi ku keeki asomye kati
akayimba ako kavuga olwo tuli mutambala wali emirembe mitwetwe mu mabanda tuve mugojja tugenda ebusenya Selecta Smigo Skills. Kale tweyanza kimala kisinga ekijja kakkane then ngenda muwa akazindaalo yeebaza omwana mulenzi yeebaza mwami wange omulungi Aisha yogera mwami wange omulungi mwami Haji Mustafa Kamya kuletedde akalabo kano nsaba okasiime mukwano inshaallah kuletedde ku ssaawa eno mwami wange ssaawa eno njagala ogisiime inshaallah nsaba nga ne babikwatiddeyo nnyo obubalaba nga obudde butuuse basobola okuddama bakusumululireko ndi mwambezi enkadde yange kale bali bansekeredde mwami wange omulungi kuletedde kurani eno li Haji Mulamba ya Rabbi kurani eno Haji wakola hijja wangamba nno gye wagikola okuva mu 2019 naddayo mu 2020 nsaba Allah akuteeremu baraka ya Rabbi biwola n'ekizibu ekwase mu nguwe Rabbi kimwireko mu ngalo erina kiwuli mwami wange nekugulirayo omusaalo kituba ddiini nsaba buli sola olabe ng'ogisaala inshaallah nga wekwasa mu nguwa webalizeeko munnaate webalizaako munnaaba wattima mwami wange bwe wagenda e Mekka nkimanya entende kino kiriisa kirungi nnyo ya Rabbi era nga akyogerako nsaba nakyo kiryeko mwami wange konna kamuwa kasigadde lumu manyina omulungi yanzalira mwami wange omulungi ogireko maama engalo ez'abaana akamumpeere akasiime Mami mutabani wo wakuza mulungi mutabani wo mutabani wo kirabira bulwa mutabani bannange kusa okusiima kwaffe nga famire bankoddemu waffe ono taata okutuukiriza songere wagikwatako mu kisenga 2 n'ompita nga ndowooza osaaga noga tukyale wasenga ate n'omwaliza noganga ate 26 tujja kubeera waffe webale mukama akuddizeewo omuseera oko webale nnyo webalire ddala nebaza mwannyinaze Aisha webalibwa nampisa sitaati webalibwa nampisa kwagala nnyo kwagalira ddala bannange olina mukama abaddizeewo ekiseera olumu wajje watodde kuba ekyamazima twakola mitingi 2 ne batuwa sente empitirize era abasuubuzi mikwano gya Aisha bebaza nnyo batuwa sente empitirivu abaana Civil Trading Center mwebale nnyo bannange bebalire ddala giving you the general experience. Mukwano gwange omulungi
kugamba nti omukolo gwaffe bwebutyo ogwa omukyala Massa Malungi ali happy alina ekisa nannyini mikisa gwe bayita Aisha Nakato bwe yabadde nga yanjula omwami we Kamya Mustafa. Bannange congratulations mubale kulondawo Delta TV era Delta TV ekyasinze okulaga emikolo era nga omukolo gwo eguwa obudde olabye Kamya kyakoze bane mbadde sagala programu enegwe naye nga gamba nti osogiddamu olw'emmande essaawa zibeera 4 mpaka 5 ate era bw'omaliza osogenda ku YouTube Sharita Show manti mukwano olina sinzira wanene Victoria Center enatete tulina kye bayita okusiima ebiseera ebisinga fe abakyala ku mikolo gy'okwanjula ku mbaga naye katusinga kutunuulira kwanjula abakyala basiima nnyo bamaama bulira kikanayogera ku mama wange kirungi nnyo era sikirinaako buzibu naye wabeerayo ebiseera ebimu we weetaaga okwogera ku taata naye n'asiimibwa naddala taata nga abaddewo mu bulamu bwo bannaye nsaba nabo bantu bawulira bubi n'asirika eri banaye maama bw'aba nga taata abaddewo bambi naye mwogereko kyova laba nebaze omukyala Judith Babire yavayo n'ayimba oluyimba taata ne Hajaruna Mbiro naye nayimba taata mulungi okitegeera so taata bwabeera nga abadde taata mulungi ng'abadde alabirira abaana nga ne mama mulaba naye abadde amuyisa bulungi ne babeera nga bayawukana naye ng'era yasigala afaayo kitegeera taata naye tumusiime nyongera okubaza omukyala Aisha Nakato asalawo n'agamba mwami Kamya nti kituufu maama ogenda musiima naye ate ne taata tomwerabira bwati ne bamusimba epiki ate sizini eza bulijjo eri ennene ennungi nga mpyatuku nga kanamba erina mannya ge waaw lwaki taata taasanyuke bakoowa okutambula nga batambula eyo mu byalo gye batambula b'omusimba booda oba omutaasiza ebintu bingi era naye n'agenda ku muzikiti okusaala nga booda ye paakinze wali oba n'agenda ku kyaki okusaba nga booda ye paakinze wali bonna ne bamanya nti ddala yazaala ekyana ekyobuwala nti omwana we olwo luzaalo terwamusala nkugamba nti bw'obeera oyagadde n'ebirabo ebirala osobola okubijja wano ku Interior Center enatete n'obawo ate ebirabo ebiri classic ng'entebe ya taata weeri entebe z'omudiiro weeziri emmeeza weeziri dining weeziri kwegamba buli kimu eky'omu nnyumba ku Interior Center buli kimu eky'omu nnyumba ekirabika obulungi kuba eby'omu nnyumba bibiri bingi naye ekirabika obulungi ekitambula n'omulembe okijja ku Interior Center enatete era nga bongera n'okugamba nti mu kaseera kano bakozeewo kye bayita Christmas offer bw'obeera ngo mu season eno tuli mu ya Christmas buli kyogula bakusalirako ebbeeyi buli kyogula bakisalako ebbeeyi kale jangu obifune ku Interior Center enatete mu Christmas offer baddiza by'obadde nabyo emyaka 10 emabega toyingira nabyo mu 2025 omwaka gutandike n'ebintu ebipya mu nnyumba yo bw'ojja ku Interior Center enatete kulewa kaliga opposite Nguvu kumpi ne Toto kwagala nnyo mukwano kwe kabadde akalowoozo kaffe bampita Sharita mazima wanvu Sharita School of Beauty tugenda kutikira abayizi nga 15 December tubeesunze abazadde baffe era nga n'abaana bapya tubaaniriza ate Njovu Junior School enansi n'awamala nabo basomesa abaana bulungi Njovu Estate Developers esookwera ng'okolayo ettaka ku kibanja mpola bampita Sharita mazima wanvu nkola ne Shafik naye ate nina abantu wano ku Interior Center abansanyusa ninayo Faith Kajambo nembeera ne Alan kutumidde nembeera ne Jolly Joram Jona ne Jona nawe kutumiddeko n'omulala yani Emma oh you guys you have very good customer care era nga bwe bansanyukira wano bonna nga bwe mmenya amanya gaabwe nawe bajja kusanyukira ngoze ku Interior Center enatete ngoze okugamba nti nze nakulabe ku Delta njagala bya Christmas discount Atakumi na mpera kunkumire nkwagala nnyo bapita Sharita mazima wanvu buli mpologoma eri eyo ngitumidde naddala nga teryamu bye bye ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo